Abalai bange abalungi aba YouTube page yange, my name is Sandra Lee, njagala okubaniriza nateera omulundi omulala. I want you to subscribe before I begin anything. I want you to subscribe, make sure you like, era mu commenting omanyi munange mwabambezaawo kyemungamba kyenkola. So it's up to you guys to tell me exactly what you want me to do. Anyways, sagala kubaliisayo, njagala ntandike n'omukyala gwe bayita full figure. Full figure mumujjukirako ebintu bingi kasita omuntu ayogera ekigambo full figure. Omanya bumanye abamu kikuleetera mukazi akyasinze okuvuma, abamu kikuleetera omukyala akyasinze ebigambo, abamu kikuleetera omukazi kwegamba nantamwe gwaliawo kwegamba ye tomala gamuwennemba yakuba ba presenter yakola ki bana bene biri ku full figure. Naye olunaku olwaleero njagala kusooka mbazeeko emabega ko omukyalo no mujjukire yali mu kisinde kya People Power ekikulembera omwami gwe bayita Bobiwine, Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Wabula gye buvuddeko yalabika nti amwefuulira n'agamba nti avudde mu nkambi ye eya People Power olw'ensonga nti baali tebamulonze kakiiko. Munaye mujjukira cabinet omwami Kyagulanyi Ssentamu gye yalabika nti alonda. Wabula full figure yalabika nti teyafuna kifo, gattako ne babajjo bonna ne kuru yonna yonna nga bamumanyi bwetambula bonna tebaafuna bifo. So full figure n'alabika nti no ye yekyanga n'agamba n'ayogera amafuukule n'ayogera bingi binjawo ebikankana n'agamba oyinza otya obutampa kifo, abantu abakutambulira ku lusegere oyinza otya obutampa kifo ddala ddala. Era teyakomaawo, emabega kumujjukira ebifaananyi ebyo byolaba biyita ku screen yojjukira ebifaananyi ng'omukyalo oyo alabise nti amitinze President Museveni ow'eggwanga Uganda. Era gye buvuddeko kati ate tewayise yadde ensalesale ya bbanga ki. Omukyala alabise nti avuddeyo ate ekintu akitadde ku level ndala. Mujjukire baamuwa obukulembeze mu NRM. Kwegamba n'alaba ng'ekintu kisusse nnyo, gattako ba Butcherman. Avuddeyo kwegamba President Museveni atandise muyita Katonda. Avuddeyo n'afukamira wansi. Full figure ndoza mumutegeera bulungi, ye katemba owuwe tamuggwako. Afukamidde mu wansi ne yeetondera President Museveni okumuvumanga n'okumwataakinga. Sebo naayita waakoma, ye kyayise okuyita we yandikomye. N'agenda maaso n'agamba nti bwe mbadde nga mu kisinde kya People Power, mbadde nga nkulumba nnyo, mbadde nga nkuvuma nnyo, nga njogera ebigambo ebyejjebule, bakiyita jerebu. Nga njogera ebigambo ebitasaana nga si bituufu gy'oli. Naye njagala onsonyiwe. Era yavuddeyo n'agamba, given the fact that I'm next to General Muhoozi Kainerugaba in the first family, I beg that you give me a second chance for always abusing you for no reason. I apologize to the army, countrymen and President Museveni in particular for using my ground to mislead the public with harmful propaganda about the government. I've seen the light and I proclaim this good news to the country that President Museveni is next to God. Banange, no wonder I call upon my brother Bobiwine to join me and ask for a second chance from the Commander-in-Chief so as he regain his freedom and kickstart stage performances. Omukyalo ono kwegamba takomyawo kwegayirira nti President Museveni amusonyiwe olw'okuba ndooza ali wali eri ssente azifunanga bw'ayagala kati. Agenze maaso alabika nti agamba Bobiwine munywanyi we babadde mu People Power n'amuwa amagezi nti munnange wandibadde ojja naye ne weetonda kuba kati nze ndi mwana, bwe ngende wa President Museveni bannyaniriza nga mwana, omusajja ono alina omutima omulungi, era bw'obanga ozze naye ne weetonda tomanya ojja kufuna freedom yo, oddemu olabike nti nno oteekayo ebivulu byo nga tebakutangira, oyimba bulungi, ebintu ebiddemu bitambule bulungi, era nga takomyawo. Bannange ye lwaki sisooka ne mbalaga kukwano ka video omukyalo ono nga yeetondera mwami Museveni afukamye agana nze wano wendi sinze na kuseguka wano mbadde nga situukangawo, nze wano sijjangawo kwegamba kino Museveni kyankwedde sikimanyi na kimanya atoba atandise n'omuyita Katonda kiki kye tuliko. Musooke mwerabire ka video. Kuba bulungi bw'eggwanga lyange n'obulungi bwa Museveni nga President w'eggwanga n'obulungi bwa Museveni President w'eggwanga asobodde okutukuma kumala okutukuza n'otulabirira etukuza tutulina bazadde. Neetonda ku bigambo bye mbadde njanjogera, neetonda ku bantu be nabuzaabuza, nawe bwe abantu bangi nnyo kubanga mbadde nkozesa amaanyi mangi ku gulawundi okubuzaabuza abantu nga mbagamba bava ku kibayi kya gavumenti eriko, naye nga amazima abadde nga manyi lwakuba nti naye nange nabula. Naye neetondera eggwanga, neetondera omukulembeze w'eggwanga, neetondera minisitule zonna n'abantu bannayuganda bakino, neetondera abagenero, neetondera bameja mwenna
nsaba kisonyi era muganda wange Bobiwine nkuita jamu twetondere eggwanga tutondere Muzeeyi Museveni muzadde tutondere Muzeeyi Museveni asonyiwa nze yansonyiye era kati ndi mwana ewaka ngenda nga mwana oba naze ku Natasha oba muwozi ndi mwana eka ntuuka Muzeeyi Museveni muzadde taboola bantu taboola mwana n'omu buli muntu amusembeza nga bwali buli muntu amwagala nga Munnayuganda nakyo bagana wange Kyagwanja ng'olungi omusajja nakafo neyagala sina nnaku emmotoka zombadde nzivugane sayina nnaku nali nagenda lwadayihadi sina nnaku nze siba nkumwavu nammwe oyita Bobiwine Yetondere netonda Kyagwansentamu kukuwola mwana wa maama jangu twetondere Omuzeeyi Museveni nnaku oddemu oyimba ebivulu muganda wange eggwanga yaffe ddungi kuba weyagala gwe muyimbi asinga ennyumba ennungi gwe muyimbi asinza emmotoka ennungi gwe muyimbi alina biiki gwe muyimbi alina eryata eryakabenje banaye Museveni omubanja ki tewesiba ku bantu nti olwanirira bantu tebakuliiko